oyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagala daya soddemu kutolanga salamu mu kisibo mokka. Salamu kitegeeza kubuuza. Era bo eri bwogenda eri mu nsi z'Abawarabu. Salamu kubuuza ne bw'osanga munno mu mbeera yonna. Bukyanga nkusanga kyekirevu okikuziza sinagaana. Nitutoliranga ku salamu ogintolera mu kiseera kino. Kale si kirungi. Kajja kugitolanga. We bale kutuuka mu kisibo kino. Alhamdulillah. Alhamdulillah kikulu kubanga abantu bangi abalusuddemu akaba n'okubanga tukyaliwo. Tukyebaliza Allah. Ate ekisibo kino kirose ne kijja mu kiseera kino ekyakanaayo kyani katya gwe bikusanyusa kyogaba buli kimu kyolaba tunyonyole gwe mweyisaako nze muntama abaana Uganda mwakulaawo alala mweyisaako kyogaba buli kimu kikusanyusa tukiryokke nze mbeewuunya mwena okuba music ono wa R&B oba omukwano omugujjawo obudde buno tulina kuba music oyo bagadagada gabanga twayiseeko dda lwagala libakubaluma mitwe eyo kye tulina obba oli advocating nga music omulungi kati wazze mwoyo abaana bo bamwetuumidde bo bennyini baboga mu music anti waliwo ekiseera waliwo ebiro lwakuba ffe bwe tutunulira ebyawandiikibwa Qur'an Bible tetwagala ziwa budde nebiba byawandiika dda nti ebiseera bikyuka wabeerawo ebintu mwe byemulaba ng'ebitali bituufu ng'obwo obudde ate byebituufu abantu bwe babeera nga tebalyokke okutwaliza wamu in general kireeta ebintu ebitali bituufu mu ndabika yammwe okuba ebituufu era twakatandika firimu n'obugambo bwakatandika buno obuleeta tebannaba naleeta director ga firimu ewedde nakulabyeko mu studio ng'oliri alien skin kyatukanzeemukko ne lugamba yiye oluyimba lwawedde dda neiba wakuliraanye nze nkimanyi mu bufa aluyina oba tonnabagigula oba togirina genda kwa lupu bawola eri kwa lipu bawola wuufa kuba lwe luliwo essaawa eno wakubye endongo nageza okulanga statement zansi okuwandiikibwa nti alien skin ajje Daxx Kartel mu kirombe kya golodi n'amukomyawo mu ndongo atamujja ku mirimu omanyi kati kankubulire ab'ekirungi bwe batuula eri ne balengera ab'ekibi basobola ogamba abo bakibi kati omanyi kati ffe tuli updated kyejja okugamba olaba ku TV ng'abantu bagamba abayisirayiri bennyininyini ng'ate bakugamba mbu Yesu tebagala kuddayo kuwulira amusomesa kyokka ng'ate ffe tumanyi mbuno muki muju beeyo kati ng'omanya nti ebintu budde buzze kuki buzze ku bunnaabwo Daxx Kartel abaddewo naye nga ye ku TV zammwe nga taliiko olw'ebyo olw'ensonga abaliyo si be balina okubaayo baani abali abatalina kubaayo andi gwe mwe mubuuza ebibuuzo ebibonyaabonya Uganda ne mubiyitako bwe tubeera ebweru wa kamera ne mubyogera kati nze nja bibagamba nga ndi mu kamera ebintu ebisinga okubonyaabonya abantu mu Uganda abantu kubeera mu bifo bye batalina kubaamu ekyo kimu misplacement ate mumanyi nogamba abavubuka babeera eyo tebaasoma njagala muleetayo omukale yasoma challenging misplacement naawe ku mulimu wooli waliwo omusajja abeera ku mulimu awo ng'ababonyaabonya naye nga talina kubeera awo mumusinga qualification ni mumusinga okwagala omulimu naye olw'okuba muganda wa gundi simanyi yakola atya aterere kale ebyo byebisinga okukola ki otubonyaabonya kyokka nga twagala kwerabanga ate bali abateredde tekijja kusoboka nti tukina bw'aba wakuggyibwawo kitiiyo nze ngamba tumugyewo n'ekitiiyo ani oyo we yalo kujja n'ekitiiyo twanirize endongo embi endongo embi eno ejja tutereereza okusobola okutuuka ku nnungi ogeza nogera ku kyokusoma abayimbi abasoma mu industry muli bameka totuleka tusigaddemu babiri we naani abanguwa amaaso g'omuntu bali babiri abala tonyiga nga sikwogeddeeko kubanga munnange simanyi bye wasoma saaliyo naye kansigaddewo nze ne Silver Kyagula abasigadde tebaasoma simanyi kubanga nze tebyeyogera olowulira genda owulira aliwo MDD sibayi gundi hotel management and simanyi biki naye ng'abaasoma mbu biibyo bitegeerekeka muli aba babiri kubanga oli ollo kati ono ate mass communication ate nga first class kati goyaga twogere ku bagundi kati abasigadde ndongo bagiro mu bukyamu tebaasoma kale abamu basobola obbanga abantu baasoma waliwo nakanywa kaya baasoma abadongo baasoma tetwasoma naye ng'ekituufu bo tusigaddemu batono era nkubiriza omulanga bwekiba kisoboka tuddeyo bwekiba kisoboka tukole ki tuddeyo bwekiba kisoboka tutandikirewo kubanga bo tuli baki batono abasinga bonna bajjime sekasi
ba institute womanyi ne space dana ya graduating mabega kawuka paneti yasoma ewamma nange graduation ye naliwo lwakubandize sibimanya nti yewe kati ate waliwo ate ne webyonoonekera nga grade tozimanyi kati tuba tugamba oba nasa yebikoze kati manyi nasa ebikola maama nyabo nze njiwangaliddeko navunako ne number plate nga UPK nga namba nene ninga ku nasa bagikoze nno ate ng'etuddeko ati kati nze kati awo ge bw'ŋŋamba 32 wakubako ogubeera oyagala mbu nnombe bantu naye nze njogera mazima kitegeeza oba tebyekakasizza kati nze ali eno atudde eno waggulu ku auditorium oba ondeetera okutankana naye nga abasajja obalaba bagezi bakola ebintu ebyamagezi yes ebyakabi naye nga tuli batono abasomyeko soka tuddeyo ku kisiibo ekisiibo no tebakyetegekera tebeetegekera kisiibo tebeetegekera kiki eriyo n'abantu abasiiba nga tuli mu mwezi gwa Mukarramu naye nga ye asiiba nga kyabuwaze kati ekisiibo tebakikola ki tukyaniriza bwaniriza kubanga ekisiibo aba mugenyi kati gwe bayitayo mugenyi asooka gwe twasiibye jjo mugenyi asooka tukyetage liba ssanyu jerere kubanga neddayasi yennyini abuuza kalebule akendeeza n'omuntu yenna akola ebyanankani akendeeza naye nga ekisiibo tekiragira kulekera kukola kubanga era nze nkimanyi omwoyo gwo guŋŋamba oyagala kumbuuza kati era ogenda kukola mu kisiibo ekyasiibo tekiragira nti gundi temukola abantu bakola ki bakola oba oli muzimbi ozimba oba oli muki okola bwoti wabula bw'obeera okola ebintu byolaba nga kyesittaza weddako ate kiba kirungi bw'oba wezzeeko ekisibo ne bwe kiba kiwedde n'osigala ng'okola ebiki ebirungi kubanga tomanyi oba namanzaani neddako eneekusanga ekisibo kiragirwa okusonyiwa obwetowaze n'ebiki ebintu ebibadde mu ndongo muno nga bikyamu mugenda kulaba mutya nti no mu kisibo kino mubisabira biveewo kale oba bikendeereko ani nze nkugambye wakuba mmwe oba interview muzikola nabaki naye nze kyenyinza okugamba endongo gwe byonna byonna byogirabyemu simanyi promota gundi akoze bwati bagundi bakoze bwe bati ebyo byonna byayogerwako endongo yabyeyogerera endongo yabyogera bw'oba owuliriza music wa Kafeero basudde yagamba n'olaba Kafeero yagamba n'olaba akakolwa nkazanyira mu musiri ogwateganya bannyini gwo nyini kajagalaza obugulu endongo bayabaddamu dda mwenna nga olazemo ba promoter mwenna abo gundi simanyi akole bati kuzanyira mu musiri ogwateganya baki bannyini bwo kati ne basudde ennyini n'addamu era nakkaatiriza n'agamba nti guno omulimu mpaawo yasomaasomako ate bannyini gwo okusoma bwe kwabalema ab'emitwe ebibanguleko bo ne bakola ki ne bakuŋŋaana kati mwe ne muyimba okutuuka enfuufu bwettuuka abasoma ne beeyolyako ne bakola ki ne beddukira kyova olaba nti omulimu gubaddemu oba nakigwanizi oli wakulaba the way how you act on stage ayinza ogamba Daxx nalabika si musajja muisiraamu naye omuntu yandibadde neyeetaaga naga amanya ga Daxx amatuufu yaani obuyisiraamu nno sirinnya ensezi ekiraga nnyo obuyisiraamu siki sirinnya ate obuyisiraamu si nfaanana mbwe ekirevu simanya ayina gundi obuyisiraamu mwoyo n'emmeeme kati nze njagala kubagamba solution ya buli kimu ffenna gye tuliko tulina kudda ku nnono yenze sebunnyasula ekyo buli omu akimanyi ate kati bw'oyulira erinnya sula ate n'ekirala bayirawo abatulaba kano kabagambe nze nategedde nti bwe sitaajje kwogera bintu bino nga mbyogerereyo si kirungi kampite wano wennyini lwaki bba abavoola bayita wano kati nange atereeza kampitenga wano njagala buli muntu adde ku nnono weemanye eggwani gwe Katumba weddira nkima ewammwe mwakolanga ki ne bw'onoosuubula nno nga jjajjaawo teyali musuubuzi ebijja kukola nze ŋŋamba omukyala gw'olina yali mukyala musiraamu yakyuka bukyusi just because of you ate onatuzizza mu history kubanga twali kibuli ennaku z'omwezi nga 2 kitegeeza momo n'afuukaani Mariyamu kati goba otuzizzawa mabega era nzi kyoba omanya nti okusibulukuka okwange bwe banfumbira emmere ndya buli ndi musajja muwoowe osooka kulya n'olyoka olyawo osooka kulya byoyagala okwogera mbimanyi kyova olaba musoose nakkusaba bbaluwa ye ey'obuyigirize nze nakoma okulaba ng'oli wannabaka ku masajja se primary simanyi oba gye wakoma nate si gye wakoma nakulabako mu yunifoomu y'empale empanvu nkugambye ajati afumba emmere nenjirya kuba muwoowe
era ndi musajja mutuukirivu mutukuvu naate ndi musajja wa nnono tokibuusa nze Ssebunya nze Sulaimaani buli omu amumanyi yali musajja mugezi ng'ayogera n'enjiibwa nabbi oyo omumanyi kati gondabawo obusirumu